Oluvannyuma lwa ssabbiiti ezikunukiriza mu bbiri ng'omusumba Jackson Bwanika Zaabike takwibwako kya mu Lubaale asangiddwa ng'asuuliddwa mu kasenyi k'e Namavundu akasangibwa ku luguudo oluva e Kasanga tekudde Kira. Okusinziira ku Judith Mariam Mbabazi mukwano gwa Zaabike yafunye essimu ku ssaawa 10 ez'ekiro ng'emutegeeza ng'omuntu waabwe yabuzibwawo bw'abadde asuuliddwa mu kasenyi. Ono yakubidde poliisi y'e Kasanga tiyasitukiddemu era ng'omusumba yasangiddwa mu kitaba ky'amazzi. Wano nno yamuggyeewo n'emutwala mu ddwaliro lya People's Hospital erisangibwa e Gayaza. Yankubidde nga yannyonnyodde nti ye defense wa Seeta LC. So nangamba mwanguyire ali mu mbeera mbi. Mwanguweko mu mutaase kubanga ali wano ajugumira empewo emuyiseemu ali mu kitaba ky'amazzi. So nenkubira poliisi. Nakubidde poliisi ne bagamba katutegeke tujje tukole ki? Tujje tulabe. Zaabike tutuuseeko mu ddwaliro gy'ali mu kufunira obujjanjabi n'atubulira engeri gye yatuuka okubuzibwawo. Nkomawo ne saamanya nti mu mmotoka mulimu omuntu eyali behind the boot. Gwe saamanya yayingiramu atya. Then bana tutuuka ku lusozi Nangabo. Naye mabega kawulo kikampuni ngenda okuwulira nga amaanyi gampeddemu simu nali maze okuwa kalifomu. Kati bwe nafuwa ne mbuuza n'aŋŋamba tokola nsobi. Kati bwe mpulira nti waliwo eddoboozi eririnange mu mmotoka lyesaategedde lyayingiddemu litya. Ayongeddeko nti abaamuwamba baasooka kumulaga bifaananyi bya famire ye n'oluvannyuma n'akuwa empiso eza kalifoomu. Olwo nno teyaddamu kutegeera. N'akwata essimu n'aginteeka mu maaso nga birimu ebifaananyi by'abaana bange 6. Buli omu abamu nga bali ku ssomero gye basomera, abalala nga bali waka, omu nga naye ali waka. So awo natya ne ndowooza bwabeeredde nabyo kitegeeza famire yange eri mu matigga. Musumba agamba yagenda okudda engulu ng'ali mu kayumba akafunda gye yatulugunyizibwa. Kubiddwa amasannyalaze olwo mashini ekalakata omubiri bajja kuyisaako n'owulira nga ebisaanyi ebikwokya. Bankubye ebiiso bakuba ekiiso lwakubuuza ekibuuzo ntakiddamu. Musajja tali mu masiki naye alinga nga zolozolo kubakozesa okutokyalinga. Ono agamba nti n'ensonga ezaamuwambisa za byabufuzi era asuubizza okutegeeza eggwanga ebyamutuusibwako ng'awambiddwa oluvannyuma lw'okuva mu ddwaliro. Agamba abamusudde baabadde bamanyi nti basuddewo mulambo wabula agamba Mukama yazizza bibye era nga ku mubiri gwe kubadde kujjudde enkwagulo ez'oliko okutulugunyizibwa kw'abadde ayitamu. Tutuuseeko mu kifo awaasuuliddwa Zaabike era okusinziira ku Sunday Patrick ng'atwala ebyokwenda mu kifo kino agamba awo yasangidde Zaabike yabadde ali bukunya nga yabadde amanyi mulambo. Musanzeemu nga tasobola okuyimirira nga yeewalula bwewaluzi naye n'okwewalula nga tasobola. Saamusanze mu kiveera yabadde bwerere. Agamba mu kasenyi kano baludde nga basuulawo emirambo nga n'obumenyi bw'amateeka bwafuuka baana baliwo. Dr. Ndugga Frank akulira eddwaliro lya People's Medical Hospital Zaabike gy'ali mu kujjanjabirwa atubulidde ku mbeera gye yamusanzeemu. Yaleeteddwa poliisi naye nga kirabika nti yadajjudde ebisooto nga kireka balina bwe bamugye ne bamutuwa tumujjanjabe era nga kyetwasinza okulaba nti ekyadde ekyamaanyi ng'alabika nti amaze ebbanga talya bulungi era nga alinako n'enkovu enkadde zetulowooza nti zisobola okujjanjabibwa ku ddagala ng'ali waka. Bazadde ba Zaabike okubadde taata we ne maama we basanyufu olw'omwana waabwe okulabika wabula ne bavumirira ebikolwa eby'okwamba abantu. Essaawa eno ndi musanyufu olw'okubanga mutabani wange mulabye ng'akyali mulamu era kinali nsinga okusaba kyekyo kulaba. Era bwe mutuuseeko mpulidde bubi kumpi ne pressure zibadde zaagala kunkuba naye ne baŋŋumya bannange bensanzeewo.